Masaka ate omulala guli wano ku International Crimes Division of the High Court ng'era emisango gino gyombi gibadde girina okuwulira olunaku olwaleero era giwuliddwa ng'era omulamuzi Ssegirinya Muhangi nga mulamuzi agituddemu bw'atyo n'asobola okugendera ddala mu maaso nga ensonga zino zonna aziwulira wabula Muhammad Ssegirinya alabiseeko mu kooti. Muhammad Ssegirinya nga mugonvu. Muhammad Ssegirinya n'amutegeeza Oweekitiibwa omulamuzi nkyali mulwadde nina kookolo w'olususu muyite skin cancer era siri mu mbeera nnungi n'akakomawo okuva e Netherlands munnange nkwebaza olw'okunzikiriza munnange ne mungumiikiriza ebbanga lye mbadde mu ggwanga erya Budaaki nga nzijanjabirwa ekirwadde kino. Mwebale nnyo munnange mwebalire ddala era nkyali mulwadde. Oweekitiibwa omulamuzi nzikiriza era nkutegeeze ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja October munnange nzirayo ate eri mu ggwanga erya Netherlands oba giyite Holland oba ettaka erya Budaaki nyongere okujjanjabibwa ate ekirwadde kino ekingoya mu ngeri y'emu ne pressure munnange ejja n'erinnya nga bwenkendeera munnange siri mu mbeera nnungi. Omulamuzi Ssegirinya Muhangi alabisenga anakuwadde n'amugamba ng'olabye Ssegi omulamuzi ndabye munnange ng'olabye n'obulwadde bunnuma gye bigweredde munnange ng'omulamuzi Ssegirinya Muhangi. Abaana n'abazzukulu mwenna Pal FM in an age. Omulamuzi Ssegirinya Muhangi avuddeyo n'agamba nkukkiriza munnange osobole okuddayo e Netherlands ojjanjabibwe kubanga toli bulungi nabwe kityo mu nsonga eyo kitegeeza nti nno munnange kooti ejja kuddamu etulenga ennaku z'omwezi 24 October tungere okulira omusango guneeno naye ate munnange ensonga zo tuzifunye wano munnamateeka wa Ssegirinya munnakibiina kya Democratic Party Sam Muyizi n'asituka n'aga nti mbutuufu twali tusabye emisango gino gigattibwe kuba gye gimu ate mu kooti bbiri ez'enjawulo gye babavunaana e Masaka gye babavunaana ku International Crimes Division of the High Court. Kaakati kye mubeera mutukolera mugigatte emisango gino munnange gufuuke gumu. Okusaba kuno kwo omulamuzi akugobye n'agamba nedda tetuyinza ate kitambuliza mu nteekateeka eyo wabula ekiriwo kye ky'okubeera ng'ate tugenda ddala mu maaso n'okuwoza nga nammwe bwe mugenda ddala mu maaso n'okuwaate okwewozaako kwammwe mu musango guno awataliiwo mbeera yonna egenda kulemesa nteekateeka zino kugendera ddala mu maaso. Omulizo wa 107.9 Pal of Africa FM akadde kantwala kantindigwa naye mwe abayise ku WhatsApp page yaffe ku 0782336 okuweereza obubaka bwammwe bwatuuse dda ndabakokoha ani ono agambye nti nno webale kuweereza katooke kirondo ke ababaka abalala batya mu constituency zaffe nefe abaffe babaddeyo webale nnyo ono naye ensonga ze ye ayagala ganuupu aga Ssegirinya si ganuupu kirabika ono munnange kyataddewo ye kyali naye nga tweyongeddeyo nyongera okubategeeza nti abamukalwe Enterprises Uganda Limited bakutegeeza nti nno bakuleetedde seminti mitayimbwa emisumaali n'ebirala ebizimbisibwa by'amasannyalaze plywood ne tiles basangibwa wano Kampala Rashid Kamis Road ne Busega okunyana Show Masaka ne Wampewo Gayaza jangu ofuna ebizimbisibwa byonna ku bbeeyi ensamusamu ate gwayagala ate poloti abasedika Real Estate Uganda bakutegeeza nti baziina poloti okuva ku $2,700,000
7 okutuukira ddala ku miliyoni 7 nabwe kityo gwe ayagala okugulawo account nabo jangu ojja kusobola okuba nga ate weefu